Mayinemu nze noonya mukyala wa kutwala mugate kube nineka njagala beyambe ku mirimu egiwaka eyo nze kuno kuwasa kwempasa natwala kwa taata ngera mikwano nze nkyawasanga njagala bakazi 16 mu nyumba yange ng'omu afumba emmere ng'omulala genda kubbowa oli waabanga yeza n'engoye ng'eno omulala siimula ennyumba omuwaabanga abaana ngeno omulala yoza bunnika omuwaabanga ajjula n'emmere ngeno omulala gabula kyayi ffe tunywenze mikwano ngenda bazzaako naye wembazzaako temwekuba njagala mweyambe ku mirimu ne mu by'okuzaala mubeere kyekimu ng'oli wazaala pasita ate omulala azaaleyo ne looya nze bandumyeyo akalabo ku lunaku lwa Valentine's Day tinyagala matwalire ensawo ng'erimu ebirabo babisiime naye kansoke ngula ennika ku midaala gy'omwowino nika emyufu n'eya bbulu n'eya guli nezo ze baagala teyayeleleeta kansa erwaza kokoleleeta naniya nze naye nga mikwano ngenda bazzaako naye wembazzaako temwekuba njagala mweyambe ku mirimu ne mu by'okuzaala mubeere kyekimu tingoli wazaala pasita ate omulala azaaleyo ne looya nzijukira gwe nakyawa ku patoyo bwe yagweddalu ne yeyambula engoye bwe yankuba ecupa mu kawompo natandika kuleekaana tanigwezzaako ng'okya mwagala ne mubuuza omanyiraani ennyumba yange oba yajjajjaawo nkwatamu ebibyo ogende ewa mwenze seegayirira mukazi bw'abanga yagwadda eddudu iwe weekyanga kennyini ebintu byesibirakeera mwennyini ndi mukano